serious. Sisobala kuwa kuleka kumanyira. Kumanya mitwale 5 giga bamwe. Tekeza nchikadagala tewagaba sente kasuku. Mpositi za. Hanka topasi kufira mu ngalo. Afuso kujja kufira mu ngalo batya. Ati kwata nze nazandi damage. Nze nakwawo nzenna. Ati kati mpe. Kwata olabe. Okay. Sijja sente. Kwelekera omusajja weyekanisa ddala. Hanka topasi sirina sente ngenda kwa. Baba sente zobwa ti wa ani alabye ani abadde genda ku police. Kiri mu kamera obadde nino tuli ku ki. Genda ku police. Obagambe nti oli sente za mwana. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onako leo tugenda ba a bit serious. Bwana leo tubenda serious. Atukamte tuba serious. Bagende bali abewabe. Mbeta tubenda serious. Baba tuba bali serious. Omuntu ali serious oyizo kulaba fe. Nogaba watu ate bali serious. Omuntu katoli serious. Nogera ku macha. Nogera ko data wo. Nogera ngala Kasuku Live. Kulaba Kato Lubwama ne Kasuku. Ngotegera bulungi. No. Baba nywedde biki. Onna kubamu ko batulaba ku mulimu mirundi. Mirundi yakwogera ko loli. Mirundi kitamale. Ati yategera bulungi. Ati yategera bulungi mirundi wange. Mirundi yategera. Mirundi wange otegera bulungi ama. Yagamba naga yakula bango oyogera ko narumansi. Naga ate wategera musajja kye yali ategeeza. Era n'atunyonyola narumansi. Aga narumansi bantu bali mengaawo balwanisa ekintu. Balwanisa ekintu ki? Kya Bobby. Inebo baba inzo kukwata obuyinza bwayo bonna bonna babusuulira Bobby. Tekisoboka. Tikisoboka that one is out. Bobby ni yakola ensobi. Bwamanyi okuwangula ebyamaze okuwangula mbugana yino okukola ekintu kimu okutegera abadde bamuwanguza. Ngadduka mangu nnyo ngagenda afuka amirira abasajja. Nga basiga ati kati awabeerawo ku ngulu n'ekyo munda waliwo ekyo munda. Waliwo ebyo munda. Omuntu akola atya. Kasawe bamwereetera keweeredde kakulumentiga kabalumentiga. Kajja baluma bajja kakasa. Naye akakuba okawulidde akakuba ka leero. Enkuba yatandise essaawa awo nga 6. Tukubye ate ng'ekyajja wano ku Google balaga ku 7 awo yandituddamu olwaleero naye Google aba yategedde yayogedde ddi ne Katonda nti Samsung ejja kutonya omwana mmwe mulina ebintu byemugoberera ebyekisusiru Google n'afuuka omusawo omuganda nammwe ne mukkiriza abeere omusawo omuganda owammwe Uncle, wala ndako chaita weather forecast. Byakisiru entebereza y'obudde. Baba babitebereza nga babijjewa. Naye ko mayinte emirundi gisinga kye batebereza era kye baawo. Batebereza kachikulu ogambye kutebereza. Si bya ddala. Uncle, do you have an iPhone? For what? Now, so you see. Don't take up bintu byakisiru nawe. Yagala nnyo okwefuula kagezi munnyo. Buli kimu kyonna no kimanyi. Buli kimu kyonna no kimanyi. Ngezaako okulaba. Goma nya abakazi bajjamu embuto. Goma nya abakazi bayonsa abaana. Nakusanga nya abakazi bajjamu embuto. Naye bayonsa abaana. Nze nakugamba ko nti manya abakazi bajjamu embuto oba bayonsa abaana. Goma nya abakazi agenze mu menopause. Goma nze nakusanga okugamba nti manya abakazi agenze mu menopause. Buli kintu kyonna go kimanyi. Mama. Akati nakusanga okugamba ebintu byongamba bino byonna. Gwe wali obinyumiza. Monyinyo nyola omukyala atakyagenda mu nsonga afaanana atya n'omungamba tonziza mu bintu biri rubbish gwe wabingamba tonziza mu bintu biri rubbish Kasuku ate kati mangu ddala yekyusiza nekyusiza kuki anko Kato twali ku sauna n'ongamba nekugamba wa sauna yawa zinalimbadeko nayo mu sauna bannange omusajja nneeganye twali fenna mu sauna sikulabangako ekabuuso sikimanyi I have never been notandika okunyonyola nti kati oyo ne bobeera naye tasobola kufuna lubuto ali mu menopause obusiru bwe bwoli kati oyagala twogere ku menopause I'm not going to talk about menopause emboozi si gwogitandise bana isi yatandise emboozi ya menopause atubajagala ku kintu ekitegeeza nti mbanze kitandise ate gwe obakitandisa ani abakitandise kati oyagala kukola oŋŋambye mmonze naguze nagamba abakazi abavuddemu embuto simanyi abagudde amabeere simanyi abali mu menopause nekugamba Kato twali mu sawuna abantu nekugamba tisabang'onsongera omuntu kati ekyo kisobola obutafuna lubuto kiri mu menopause nkugambye Kasuku sibwogerangako naawe walibadde onvaako ku kintu ekyo tudde ku mulamwa ogwatuleese mumanyira obeera astray every time astray bullet nze ntandise emboozi nga ngireetedde walala si yagitutte yeeyo gwogitutteyo nze ndabyeko nga ntwala emboozi direction yeeyo atuyeeko ntya gwogitandise katugimalirize kati waŋŋamba oyina we waŋŋambira
tonsiriwayirako kasuku tonsiriwayirako Ndowooza mu olinganga olulimi lwakasanke tonsiriwayirako Kasanke wali abadde olulimi lwaka Kasanke kantu katini bwe kati tekalulina lulimi atotandisa ovuma ebintu by'ekito anti daba okula odda buto otandikamu ebyo olinganga olulimi lwakasanke olina kuvuma nti olinga enjuki mu luzungu pia ebintu bivumi byenvuma bipyamuko babirabira tubivumi tubimazeeyo ate tubirwanira tamala emirundi bwawireyo ebivumu byange byenkoze ebipya ng'abikopa ng'abiteeka kaka tubeeraawo tamala yavuma leka tatonziza fulufiga tamala yavuma fulufiga ekintu sikiwulirangako oluwaluko emumbu eyo oluwaluko sikiwulirangako mwana oyo tamale tategeera naye mumba y'oluwaluko teriiyo yagicreatinga he created it tamala akuvuma ebivumo ng'abicreatinze mu dakiika nga 3 ebivumo ng'abikambwe omwana oyo tategeera kasuku nkugambye omwana oyo naye tuli eno abasajja babasiba babba amabaati naye Museveni naye waliwo ebintu ebimu byalina okulaba n'ayitako n'aleka naye kino ekyamabaati naye Museveni tayagala nnyo bantu bakaddiye babadde mu kintu bamutawanya bamukriticizinga bamukola kinga bakali betwali wano betwali ki era otunuulira kujjako nandutu naye abadde bakadde abakwata abo n'abadisipulini kakati ako keyasibyemu NRM agenda kugifugirawo emyaka emirala 10 naye Katonda yawa omusajja obulamu agenda gifugirawo emyaka emirala 10 nga abatisiza bakozeekoze eki bagambye akoma mu guno ani agamba mutabani wajje akoma mu gulwa guno gwe tuli mu gino emyaka gino ekisanja kasuku niye nawe okyali musiru Museveni alina gyagenda okugenda nga simulamu Museveni jogo lyammwe muli muteekeko nga ali wali alabe byebakola Gaddafi naye babimukole kyanga Museveni tasobola akkiriza kutasobola that thing you forget about it abatya mujja kumutematema eyo nabenda ebiri Sudan bimutiisa kyogera kituufu okujjako bannayuganda nga bakoze batya kubanga ye mwenyini mugezi muzibu ye mwenyini yagamba kakati bwe muntwale mumpe omulimu omulala nkola nti omulimu omulala nakuba naye Museveni wamutya nnyo anti namulwanyisa nnyo nakuwangula sikumpangula buwanguzi benwala nabo basiru tosobola kubanga olwanyisa Museveni ng'olwanisa Museveni ng'olwanira bannayuganda abatategeera tewali kintu okujjako kyoyinza okubakola kuba mmanjala kuba mmere abasobola okugenda mu lutalo naye olwano bino bibalimu bino bakyagenda mu loogi bakyagendawa bakyalina disco bakyabeera ku abaana bakuba loogi bakyeyagala omuntu eyayagala bwati abeera atya mu struggle kyobola ne Bob Wine yagenda nansisa nanga nti kisokonkoneka kyali wange webala nnyo okubeera mu struggle kigwoyogera naye nga yakava mu loogi olunaku yagenze mu loogi 3 abakazi 3 babadde bazi struggle gye mugamba nga yabakazi ng'abakazi ebbanga libabalako obuwanvu ye struggle aye mugikoze nani ntudde ku loogi wabwera awo nywa kabbiya ku dinisa kwennyini omwana nakuba amazzi ne ganjiikira ako kato nali nfudde kati ebyo binyumizaako nkutendereze nga bwe banjiira amazzi nawe mwali mu mpaka z'amazzi z'okuyira amazzi nali wabweru nga ntudde nagwe baiti waliyo abaana abalina amazzi omwana akuba eriyo di tuli aliwo kubuulira nkato vamu ebintu byolimu nkato tombuulirira sikyayagala kubuulirira ani abuulirira omuntu eyakyamedda wakyamadda you are crooked yourself ani kulaba nange nga nimba n'obudde obubuulirira gwe kusanga muvubuka ku street child notanga nti fa ku luguudo omugamba aluveeko guwamuteekako engeri gyeyagenda eri yali tamanyi naye baaba abaana bekola ebintu mu loogi anko kato notuuka n'ogamba tonyumiza mbozi za loogi naawe wazikoowa kati olwo mukutendereza nnyo mbonyumya nnyo onyumiza embozi za loogi onyumya nnyo tosiruwala tonyumiza kintu kyonna genda omugambe ali abeewaabwe obusiba bwe bali nakuba loogi yabeerangayo okumpanirira
nga yakukwatirayo titeekayo kati ssebo yankwatirira nti kati munnaffe yingira mweno ati ssebo munnaffe eno givuddemu akati yingira yavuddemu Sheraton genda mu sipiiki omwana yagaa nti bakusomeko mu byafaayo basiriwalire muli ffe twali basajja abakulu ate twali nga basajja abakulu nga tuwekwekwa n'okwekweka nga tetulinganga mmwe naye ebyo biseera Kato wali munaku naye zaali munaku nnyo ku kisuku Kato bangamba wali tolabika bulungi naye kakafaananyiko ne Abe Mukiibi ne kabaki twali bato twali bato kati emyaka gyaffe gyali wali olede emyaka 3 CBS egenda okujja nga olina emyaka 3 oli musiru CBS yagenda okujja nga olina emyaka 3 entya ate kati CBS yakabeerawo emyaka 2 mu emeka teyogera byoto era emyaka CBS gye yakabeerawo bw'ogigatta gye nkugamba ogenda omaliza nga gye emyaka 5 mu gy'oli mukati nedda ssebo CBS we yagenda okujja naye n'emyaka 26 96 wali 26 yes I was 26 years mwagala mutukuze mutugambe nti okay naye era si kibibu mutukuza it's okay 96 era wali okyali bubi nali okutandika okufaananikako obulungi nga CBS omaze okukola CBS oli kusasula miliyoni zo 4 kati laba obusiru bw'oli na CBS yansasula miliyoni zange 4 teyogera bya kisiru kasuku obeerangayo muwabeerangayo mu byalo nga mwegomba okujja mu kibuga okulaba ku baselebrity mubeere nga ebibegabega byaffe bikwataganako nebyemenenga muli bawala nnyo wagala nojjanga oli ku university nga nkulaba oli kaana kato wali ku CBS oze okusoma ntunulaninga nti kino kinabaamu n'amagezi kino my surprise kasuku obadde n'amagezi saakisuubira I didn't nakulaba nga oli weird oba otegeeza ki bw'oleeta ebibuuzo olinamu moments za vampire muggo nalinga mmanyi okuvugira nenjagala oluma nayagala okunnuma naye kati nga mbeera nkukenga bwenenga omwana oyo ayina sharp scissors very sharp ayinza okuzinnumisa ne batanvumula nkubeera wala kasuku oba ojja naye nze saayinako mbeera eyo ate wenabeerera bubi nnyo nga mmwe nyoko yalina sente nekitaawo ye kitaawo yali muki naye gwe haso wagibaamu nnyo yali dokita tato yali dokita kwe kutuwa ennyumba wali ebukoto ku flat ebyo ebiseera dokita Katende Dr. Serunjoji bambi what the doctor tata wange yali katikist yali musomesa wa chaji tata yasomesanga baana mujiji omujiji mukama Katonda gyalibona oluusi olina okuyisaako emikono mu maaso nga muyisizaamu kiyetandaba noga nti olaba twava mu bukatekisiti naye kale Katonda wamukumayo oyise ekyusa omanyi n'erinnya lye erya Pawulo tolyogerako tumanya nti oyitayiza manya nti oli mukatuliki ddala obuzibu bwange bwalimu nti nze obukatuliki mbulaba bulabi ndaba bulabe sibawakanya sibanyiiza naye noyinza okuba nga mbanyiiza eno ebimulusu bintu byenjogera nga bakatuliki banyiiga nange lumu bankubirako basooka ne bankubirako ku mulembe gwa Sipiriyani awo nali nkutte wansi ne waggulu nga nina byenjogera ate no tebyali ku bakatuliki ne bankubira ne bampita wano Ensambya waliwo ofiisi yaabwe awo nebanga naye mwana kasuku ebintu ebimu nimbabuuza kati ate mmwe baani ne bandeka kati neguno omulembe gwa Semogeri bankubirako nagamba Archbishop Walugave ate biki mwemanyi Archbishop twemanyi tulina we twemanyidde nze naye from way back eyo otandise okumwesibako nkumanyi otereza lusekero oluwawula batuyita kuwawula olutaddemu akati akawanvu obaka mukonzikonzi olubanga lwakulula Bishop akubika oluseke abaana bakate gojja omulebeeteko ono Semogere naye Semogere agaba batagaba nnyo bwetuuka wali omugaa nti njagala $4,000 Kato awo kiba tekisusse ensekto koza oluseke olukuba omuntu okusinzira bwafaanana kati Archbishop 10,000 ng'azigyewa $4,000 sebo yakuwira Catholic Church mu Uganda oyo Archbishop si gundi si kadino kale sebo oba oli gundi waba gundi Odama akulirawa Odama akulira balango banne naye si yakulira board y'Archbishop yonna Episcopal Conference Episcopal tesiziwa
ani akulira episcopal ziwapo ziyowe mitiyana bali bategeera nnyo ekintu ne bakyewa nnyo naye gwe bana tuludde mpulira bishop ziwa manyi twali batonga mpulira bishop ziwa olina emyaka emeka nga nina emyaka ndoza pifaawo nina emyaka nga 19 naye akati awo ali mukulu nnyo okubanga nali muto nga mpulira bishop ziwa abantu benkulidde mpulira kati Cyprian ye namuwulira ze Kampala ne bishop Semogere namutegeera wano bukulu nga waliwo ebintu byamawulire naye bishop Kagwa yajjanga ekabojja okuteeka waliwo yajjako okuteekako abaana emikono oliwo ekabojja bishop ziwa namuwulira waliwo noono omusajja alya yerugazi yani Sekamanya Sekamanya bishop Sekamanya pozi naye wabakatuliki naye akyaliyo kati omusajja omulala gwe nakula ndaba nga mpulira ye bishop Balagadde Sekadde naye bangamba yakwatako mu ttaka ly'abaprotestanti awo toyina kyotusirikira nawulira buwulizi toyina kyotusirikira akati musajja akaddiye muleke agende bayabba ettaka lye muleke asigale nga alina some respect ate some legacy gyagenda okuleka delegasi ejja kubaamu akalumira naye nga weeri kubanga era tojja kudda naye kyeyagala okubuuzaako Kato bannaddiini bedda ng'abantu baali babatya nnyo nanti eddiini yali ekyalina ensa omupaatiri okujja obuzzi tekinologi buli lwazze abantu baali babiri balina very very high respect for people bannaddiini ne bannabyabufuzi bagendanga ne bagamba nti gundi agenda kujja ewammwe mwe mupiwa ekitundu abantu basiba nga bakuba engoma abakola ki naye ka tekinologi ono mpya bwe yajja yabajjamu ekinyusi kubanza enzijukira kubanga bannaddiini teriyo kintu ku YouTube na ku kintu kyonna kisinga kulwanyisa ddiini ng'abantu bapeganizina bakibantu babugudde tekinologi naye mbadde nkugamba edda nga Museveni baba agenda ekololo nga TV zonna ziraga Museveni nga independence zaliwo TV waliwo UBC ne WBS nga ziraga Museveni n'essanyu waliko ko n'essanyu yafuuka TV Africa nga ziraga Museveni ng'ewaka buli kimu kiyimirira bannaye tulina olaba Museveni abantu ne batuula Museveni twali tukyali bafala omanyi nti kati Museveni abeera ku TV omwana n'agamba kyusa njagala bakazannyo kange tekako PM loko njagala laba Kato Lubwama PM loko anti omanyi lwaki generation zikyuse ne needs zaazo zikyuse Museveni babayita otugamba Museveni waliwo abantu abagenda ne bagamba ng'eno sho tebagiraba lwa Kato Lubwama aluddewo nnyo laba bwe yabaga nti Kato Lubwama aluddewo nnyo tumulabidde ebbanga ddene nnyo nga tebagala giraba sho nga sho tebagala giraba anti kakati kyekyo fitina n'ensaalwa n'obutategeera bantu batono nnyo abategeera nno ku nsi kuno omanyi n'okutegeera kwetaaga kusoma si buli muntu yenna nti ajja kubeera n'okutegeera kati ate gwe diguli ozisusiza azisusa naye engeri gyonga nti taatawo yali dokita muli omuzimu gw'okusoma jinsi z'okusoma z'okwagala okusoma muzirina ewamu njagala kuddayo nno okusoma kati masters era kati olwofuuka ki sinamanya naye ekirooto kyange nina okuyitibwako Dr. Kasuku njagala nsomeko PhD kale n'olaba bintu byeseegomba mu nsi kati PhD nsoba nogiwandulira amatu soba nogifukira enkali sirina mu kantu konna kubanga aba PhD kye bantamyeko muntu ne mubeera badokita naye nga tamina kintu kyemuyiya there's nothing kintu kyemuyiya kyonna kipya in your field noga nti ntuyiza bwekiti naye ne mubeeranga ne doctorate ez'ekisiru muli badoctor. What kind of doctors are you when you can't create anything, when you can't interpret anything, when you can't create your own things? Ekintu kitono nnyo ne sayings ez'okukakale bwobanga oli doctor of philosophy tuwandiikire yo sayings empya a bird in hand is worth two in the bush naye tukyali ku buntu bw'abakadde tukyali ku bintu by'abanigeria a beautiful hen the whole village will hunt it betukyako bakinu achebe abatabeerako badokita things fall apart betukyasoma naye kinu achebe ensi yonna emanyi yako kokka akatabo ke ate bwalibumeka kinu achebe yalina obutabo bungi nanti kinu achebe ke kanyuma abantu ke kali near to them kubuli abulala yayitiriza oluzungu bwambi nawe soyinka nalokalinga nga awandika obutabo nga yagenda okubwesomera n'osoma paragraph number nga tolina kyotegedde buwadde n'ekimu wale soyinka yawandika Trials of Brother Jero oba yoyo gwe waddayo ku university simusa njogedde ebya university ne baŋŋamba
mwe mwaddayo ku bino ebyono omukyala bye bayita Lozimbo mwe abatalina senior 6 yatani aganye tujagala mwogera nnyo ebintu by'ekisu kati senior 6 gulaki actually abantu balikomye kusoma kwesi 4 byonna mubasomese paka kwesi 4 senior 6 erimuki what is there kuba Jenkins yadde agamba kuba yadde annyonnyola mbo bafudde be yamugamba bafudde bebe nti ye ne Bobby yakola artist ye n'akola PCM naye bombi tebayita nga senior 6 zaabwe tezibayisaawo kati Bobby ne bamugamba ne bebe nti mujje kweri gundi yamboowa eyokozesa senior 4 diploma kati mbu yakozesa senior 4 wano okuddayo okukola diploma kati bebe ngaga nti PCM ye esinga diploma yooli leka suku nabawulidde nga mutandise argument eyo okujjako okusirwala obusiruwazi argument y'abantu bali abagwa mugireeta mutya ne tugidiscussinga this is the fact that they went on A level and they failed bombi bagwa yes bukikiriza omu ng'afunye PCM nga badde akola PCM ng'omulala abadde akola arts owa PCM nga talina bwenyiga mu MDD it's not an art PCM whereas music is a science naye nga bebe tasobola kugenda ku MDD n'akola sciences n'akola nga akufunye gundi ye najja akole gundi kyali mukalubiridde nnyo kyekyamugaana okugenda okukola diploma anti yaga mukusiza ku mukasa nti ye yali ayagamba yekangende noonye sente is free era yamuvinga n'agenda Nairobi n'abeera n'abogupe boys ne batandika ogopa boys sagala nnyo kubamanya nnyo olwo olugezigezi abaganda lwe mubeera nalwo olugezigezi ku buli kintu kyonna kiri mu jinsi zaffe abaganda okuba n'olugezigezi okwelowooza buli kintu kyonna nti tukimanyi okulowooza nti tutegeera nnyo okusinga abalala okulowooza nti fe tulaba ewala nnyo okusinga abalala okulowooza it is in us olwo olugezigezi involved in us olugezigezi so but you say it right ogopa not ogopa kati kifuna ki ati omuntu akitegeere I don't want sagala my viewers to be distracted ogopa my foot your viewers. Which kind of viewers are you talking about? These viewers, toba manyi nabamanya abakulaba. Bakubukira bukuzinga nswera. Tolwalero kangene ndabeko kasuku wa yeyogedde. Viewers, what kind of viewership are you talking? Uganda ina viewers. Abantu abasinga okuba abamanyi balina abantu 1 million 2 ezaba followers. Kapitale byebiki ebyo. Abantu bali mu million 10, million 10. Bana Uganda balaba million 2. Milioni 3 oba data yabatawanya oba kiki batawanya katuddeyo wali yes. So kati n'agenda ono ye n'agenda n'asoma so kati kyogera kunyonyola nti PCM yali science nga temusobozesa kujja kola arts course kati noze nali manyi nti bobe tiyasomera ddala bebe yasoma ayi certificate ye ya senior 6 wagirabako yasoma ekitante zibwali bwabali bana batonga nze ndi ku Martin Road nga nze ndaba yasoma ekitanto yo bebe S6 but neka tibikyagaza it's history tinga nti Kato Lubwama ava wagende wakiseka wakamala S4 nofuna credit singa I think for me the bintu byanga leba nange public life mbinyo no jayo bintu byonna public nebiraba nimanya max emyenda gye wafuna emusanvu gye wafuna wabijayo yati public babiteka mu kooti misiyo nane wagane Katonga wagwa nnyo ngagwanye muganti gwe credit singa zimanyi zitegeeza 4 credits somanyi zitegeeza ne passes on emyenda gyo omanyi kitegeeza to get them ng'abantu basomera mu condition ne environment ezifaanana kongeza ffe n'ofuna emyenda gyo mitini n'oba ne zipaasi ne zisi I don't know. I don't rate. Well, toweteekawo wasenga naye wasomera mu mbeera zaffe bazadde baffe tebalina ssente tewali alina kantu konna ensi etukuba okufa obufi naye ojanga osome ngafuna ffe olaba oba walifunye wadde credit emu joking with us obulamu bwe twakuliramu you know you're a bright man. I don't want even to call me bright. Then when I'm bright then I get what? Okoze ka direct translation. Nefuna chira cheju. When I'm brilliant, then I get what? Then I get what?
naye kiri kyoyogedde ndowooza bebeti yali agezaako okugamba nti the end justifies the means. Yes, yakola diplomacy nali ku PCM, fenna here we are. Yeah, this is where we are. Fenna kati nsi etulamuza. But of course kati debate ebaddewo ennaku zino ya big three. Yeah, ba big three nabo batujjeko akajanja. Bayitiriza. Ate okuyitiriza batya? Omanyi one gene of big three simanyi kye bategeeza. Abanene abasatu. Kati tolaba nti kyabusiru. It's bali bayimba Afrobeat bonna. Mugundi bebe yali akuba reggae. Afrobeat biregerege byebyo byonna byebimu. Bonna abasatu. Bali balina gene ya music gye baleese. Si gene. Genre. Genre kale genre. Genre bakiyita gene. Kakalobiriza akagamba. Genre. Let's just proceed with that. That genre gye bali balimu. Genre. Ni wano waliwo abasajja abaali bakoze bamaze okukwata ekintu. File utaya yaliwo nga wa mutawana. Jimmy Katumba nga tamanyi awo. Yeah, but the question this is what I'm saying. The big three didn't exist. Tebaliwo. Waliwo abantu abalala bangi. Kati Julius ankubira kati. Omuntu gwe nagambye nti ku ssaawa nnyanga. Muganzi tutule mugundi. Oh, Julius. Ate wafuzi ne bwaki weyagala nnyo ebitali mu makulu. Ogenda okwogera omala kwerowooza mwana gwe. Bw'ona ofuna ssente zisukkaka ogenda kubeera otya. Kasese kaje. Gwe twatandise dda. Kale. Nozo kiraba. Oyo omwana. Ye bana ugundi bangamba yajja. Ani? Mabira. Mabira yajja n'abulabula katono. Wamulabako? Saamulaba nako. Yanti yandowooza. Oba teyalina ssente bulungi Mabira wange. Bw'ataba na ssente abula. Muntu obutaba na ssente osobola okwogera ekintu kyonna. Gwe kasuka okyamwepankapanka wano. Banno bonna badduse. Bagenze mu Amerika. Naawe tukusuubira okudduka. Essaawa yonna. Reality yonna tunulamu n'engattagattamu awo. Bannaaye Amerika ffenna tujja kujja. Ekintu ekiri e Kampala nko Kato kiri. Zera n'entunula n'eŋŋa nti abaana bonna bajja kugenda. Bonna bajja kugenda. Mugende. Ate tewali kintu kisinze kutwala abantu nga bakazi. Obeera ewaka ewo wazimba ennyumba yo. Akasente ne kakendera omukazi n'akufuukira ekizibu. N'akutuuka wano. Noga akangende abaana bangi ze naavuuka bemmanyi wano bangi. Nga yava e Kampala nga alinawo obuyumba bwe bw'abapangisa. Azimbye ennyumba ye ennungi. Naga akasita buli busobola ovaamu ssente ezibalabirira. Kangende kyembaweerezaayo nk'oyo omumwa gw'omukazi. Obusente buno obw'omusaala kasita bukendeera. Oba nga tebukyamala. Omusaala aga nti ze ndi Amerika lwenjagadde lwenkola. Naye sente zange bwe nzifuna nzeeriira bwomu. Sirina yammanja. Bagenda ne gundi yadduka. Ani? Ibulake. Nedda. Wali. Madenga nti n'omwana oyo naye yadduse nti kaakati. Wona akawala ka CBS akamukuba nga akadduka. Kannamutebi. Simumanyi. Kabadde kakolaawo ku gundi ku CBS nabo kadduka. Naye baartist bo bajja kudduka bajja kuggwawo. N'abamawulire. Tewali ssente anko Kato. Awo enziri naye. Era kyabula nkwewuunya abasajja bakuyita bakuwa miliyoni 8 n'ogaana okuddayo okukola. Nze Kato. Akati Kato Lubwama. Anti mwensi temugitegeera interpretation of life temugitegeera bulungi. Kyova olaba nga mubeera ne hustle ku buli kintu. Obulamu bwo bwetaaga ssente mmeka? Awatali kwerimba. Buli mwezi? Nga buli kimu nkimaze. Ogamba bulamu bwo bwetaaga kintu. Tokubeera extravagant tukola ki? Tokola by'otosobola kuwanirira. Obulamu bwange bwetaaga miliyoni nga 5 buli mwezi. So you have defined your life. Yeetaaga 5. Kakati awo n'ogenda ozinoonye. Naye ate abasinga baganza life yange yeetaaga 2.